Ku bbalaza ya Sabbiiti eno yali Lord Mayor w'ekibuga Kampala Ssaalongo Hajji Erias Lukwago yawambibwa ab'ebyokwerinda ekirowoozebwa nti baali b'amagye aga UPDF. Kigambibwa nti olunaku Lukwago lwe yakwatibwa yali ateekateeka kutwala mpapula za kkooti eri omuduumizi w'eggye UPDF oluvannyuma lwa Dr. Kizza Besigye okumuloopa ku nsonga ez'enjawulo. Ebyaddirira nga Lukwago akwatiddwa byaleetera bannayuganda bangi okwesisiwala nga beebuuza obuufu Uganda bw'eyolekedde. Abamu ku bannamateeka betwogeddeko nabo batubuulidde nti ensonga eno ebongedde okutya nga balaba omulimu gwabwe gwolekedde okusaanawo. Lukwago alina baklansi bangi, bw'omusiba bw'omuggalira kitegeeza nti abantu bonna baakolera emirimu nga puliida obaggyeko eddembe lyabwe. Olaba bakwata bannamateeka bolereza bannayuganda kati ate oyo omuntu ali eyo wansi atalina busobozi teri amumanyi. Peter Walubiri omu ku bannamateeka abagundiivu mu Kampala okumala ebbanga ddene agamba nti ebyatuusewo ku Lukwago kabonero akooleka nti Uganda yonna eyolekedde akaseera ak'akazigizigi eri buli muntu yenna kabeere musirikale, musawo, abakola mu bbanka oba omuntu omulala yenna. Kati bwe gufuuka omusango gwa Naggomola okola omulimu gw'abapuliida kitegeeza nti n'enkya n'emirimu emirala gigenda kujjamu obuzibu nti bw'obanga oli wa bbanka nti nga gwe owa Besigye ssente z'akozesa mu bulamu bwe bayinza naawe okukukwata. Bw'obeera omusawo nga gwe oyamba famire ey'oyo gavumenti gwetakiza naye eyo gye tugenda. Kyokka Walubiri ne munnamateeka Asiimwe bakkiriza nti okunafuya omulimu gw'abannamateeka abantu boolekedde okutandika okutwalira amateeka mu ngalo. Nange tebankwate ng'Erias Lukwago kitegeeza nti ogezaako okuggyawo legal profession. Kitegeeza nti abantu mu kifo ky'okugenda ow'abapuliida okubawolereza bajja kudda ku mob violence. People being abducted day and night during the and nothing is being done. We are normalizing impunity. Walubiri agamba nti tewali muntu agenda kuva bweru wa Uganda kutereeza bisobye mu ggwanga nti era buvunaanyizibwa bwa buli muntu yenna okutaasa ssemateeka nga yeeyambisa enkola ezitamenya mateeka. Ennyingo ssatu eya constitution ya Uganda etuwa obuvunaanyizibwa n'obuyinza nti omuntu bw'anaamenyanga constitution n'ava mu constitutional order tujja kumulwanyisanga era tekimenya mateeka kubanga kaakati bino ebikolebwa tebikyali mu constitution eno. N'okutuuka olunaku olwaleero abantu bangi beebalama okubaako kye boogera ku nsonga ez'enjawulo eziriwo mu ggwanga, kyokka munnamateeka Asiimwe agamba nti okusirika tekugenda kugonjoola katuubagiro Uganda k'erimu mu kaseera kano. Gerald Damulira agafeeyo ku Spark TV.